Mbusaawa yonna Chosen Becky ayinza n'okwetta ge mawulire ge tuli mu kuba nti nate tufuna no ku News Spark channel. Chosen Becky yagamba afuna ekirowoozo ekimugamba oba yette. Kali Minister Balamu oyita oti omuntu ajja akole public apology ajja akole ng'omusango yedo bagusazedda. This is a family matter, this is a family rango. Wali badde oyita kumanya kiriwo okuba naawe oli muzadde. Ono omwana waliwo ekikyamu ekyo ekyokuwa abaana ebipapula kibalage nti waliwo ekintu ekiri munda ekimulya ekiyinza okumumalawo. Bagambye nti no temulaba Chosen Becky kuba nti no ku mutimbagano ali mu kuba nti no abalumya omutwe n'ateekayo video nga musanyufu ng'akweka ennaku gy'alimu n'obulumi bw'alimu. Okusinziira ku Godfather avuddeyo n'alyoka agamba nti no Chosen Becky yamukubirako essimu ng'akaaba amaziga okitegeera nno mukwano era we bakugamba nti no Chosen Becky munange yeekoze ekikyamu teweewuunya akatambi kakano. Chosen Becky bwakera babana bange musekeemu kubanga Chosen Becky depression gye mumutaddemu frustration gye mumutaddemu era bikemususseeko ngoge mazima omanyi abeerawo omuntu olowooza ndi kanneewolereze naye nga kirina kwe kiva ng'owulira nga buli kyokola okola kitono nnyo kwekyata ekiddako ekijja kye bakuleetera. Bino ngenda byogera nga nsinziira ku bbaluwa za Balamu ze yawandiise. Omuntu n'owandiika ebbaluwa minisita nga n'omusango wagusaze dda omuntu n'omuyita afune ekibonerezo ti jangu okole public apology jangu ne constitutional court si bwetyo bwekola esooka yita muntu for a hearing lwaki wakikoze buzibu ki bw'oyitamu biki ebiriwo abantu bayita mu bintu. Chosen Becky yankubira essimu ng'akaaba ng'ayagala kunsinkana n'asaba nsisinkane ne ngamba Chosen December ndi beza mpozi tugezeeko tukiteekemu ali January. Chosen Becky ng'agamba kimu obulamu tebukyaliwo abantu bamuvuma naye ng'abamuvuma talina kye yabakola. N'atuuka okugamba ti kasuku yaddiŋŋana kasuku emirundi n'emirundi nga bw'akaaba n'agamba nti ye obulamu bwe asiiba akaaba abeera akaaba. Ebyo ebinze mbitegeera ku bakazi avaayo bwe yeegumya nolowooza ali bulungi buwadda yekka n'awoowoola. Naga kasuku anvuma okuva ku makya mpaka kiro kasuku nankeererako kasuku nanzibizaako bannaye kasuku anvuma kasuku namukola ki. Chosen Becky n'agamba ŋŋenda ne ntuulaawo ne nfuna n'ekirowoozo nti oba nette. Wuliriza ekigambo ekyo. Wuliriza ekigambo ekyo. Kubanga bw'oba ovuma Chosen Becky ng'omuvumira lwa Amiri. Mukimanye bulungi nti abaana bano gye mukoma okuvuma Becky gye bakoma okukyawa Amiri. Nga bo balowooza Amiri ye yapangisa abajambula abavuma nnyina. Agenda kyejjako ati. Ebyo bye mulimu eby'ekisiru mbu abaana balinoonya kitaabwe. Teri mwana anoonya kitaabwe ng'akuza amumanyi. Omwana anoonya taata gw'abadde tamanyi. Mujjukire wano bagula pite nga bakaaba. Mujjukire ba Kenzo nga bakaaba. Mujjukire ba Suna Beni nga bakaaba ate olwo mukazi nga mukazi bukazi. Kyokka wewuunya abasinga okumuvuma ba YouTuber banoonyeza famire zaabwe emmere mu views nga bavuma oli basaanyaawo oli. Omukazi omuyaaye n'azaala abaana 3 muntu omu. Maka akyagatalina bizibu. Subscribe nga like nga leka obaka bwawo mu comment section. Ebya Chosen Becky byo munange tebinaggwa. Yavuddeyo n'abeera ng'ate addamu bubi nnyo Minister Balamu. Okitegeera ne Minister Balamu yamugamba nti naamwagala mu ofiisi ye nga 23 December kati katubeere nga tulindirira. Naye nga munange yamwanukudde. Yagambye weba gavumenti munange yeerabirira abaana. Katukuwa katambi.
Uganda enyuma bana bange musekemu. We are the second jazz. We are the Second jazz. Jibu, we are the second jaju. Jew. Second jaju. Jew. Bana musokane muveyo malo okwogera. Musoke mufulume ebweru bino biri confidential. Uganda enyuma. Ola nafa abafukamira mutuvuma. Ngankubya amavi. Sanyusa abantu. Ngambadde mukakamu. Sanyusa abantu. Beke ekyo tokikola abantu bajja kuchawa. Beke ekyo tokikola. No kabireyo. No smiling. Osanyusa abantu. Era temusiimye. Era mukyayagala nfukamire. Mukwano, we got a caring, loving dad. Era abana be batuzala ba government ati baga abana ba government. We ba government ekwate sente esasula omwami wange. Government ekwate sente esasule bba wange olw'okulabirira abaana bange. Bana. Omu yamusanga mu lubuto n'amulabirira paka ku nsi kuno kwali. Omulala yamusanga wa myezi 3 jibu n'amulabirira paka leero. Government baga tuzala ba government. Oba ba government kubanga tebalabirira kati ekwate sente w'omwami wange kuba yalabirira. Hey, mukwano, we are the second jazz. We got a caring, loving dad. Oh my God. Omwana wange Vulumi yalina speech. Lwakwa sagala muteeka nnyo wano kubanga mujja na lowoozo banze mugambi yalina speech. Namubuuza speech gy'ayagala okuwa ku wedding namugaana buganyi. N'agamba sisi njagala kuwa speech. Namugamba speech ki? N'angamba nze nakulabanga okaaba okuva daddy we yajja mu bulamu bwe obeera oseka. Oba yakuwonya stress? Oyo omwana oyo Hurimu gwe mulaba. Oyo nga speech yayagala owa ne mugamba mwana wange nedda tofaayo ebyoli bimugamba mu buntu. Kati lwaki sisanyuka? Lwaki sisanyuka? We got a caring, loving dad. We are finally called the second jazz. Omwami wange asasudde fees bannange. Abaana bange nga basomera bbeeyi bamikwana. Twakabira mu public, tujja kusanyukira mu public. We are not going to make you happy. We tried, but you never appreciated. Kakati mukwano, nyongera okwajukiza nti omwami wange waba yasasula fees, nga yasasula ennyumba eno gye tulimu, nga yatugulira emmere buli lunaku. We are the second jazz. We finally got a loving dad, including me. Ndi tata wange yanjagala of course, naye kati noono kati ate kati ono w'obukulu wansusso. Mwami wange wansusso. Ate bano abaana okuva lwe bategedde mbu be basekajja. Bannange bakoowu. Abaana basekajja bakoowu. Sekajja bannange ebyana byo bikoowu. We are the second jazz. We finally got a caring, loving dad. Hey, mama, let me rejoice, you people. We cried nga muwoza Becky. Becky bannanga abeera mu sitanti. Abadde akaaba. You didn't think. Why was she crying? Lwaki omukazi w'olubuto ayimirira n'akaaba out of the blue? Twayimanga ku stage nga tukaaba. Oli ku mikolo n'oyimba omugole n'akubuuza, why are you crying? Are you happy for me? N'ogamba, yeah. No, my dear. It was pain that you couldn't hide. Now I'm happy. Let me be happy in the public. We got a caring, loving dad. Era bane mundagireko. Kubanga as long as omwami wange yalabirira abaana bange. Bambi. Abaana be basekajja. Kati bane mundagirireko. Gundi ki? Bino bye bakyusa amanya. Kwanza already nze njagala kukyusa ndaga muntu yange. Ebaddeko Rebecca kukkiriza. Edde mmanya ga Rebecca sekajja. N'abaana bange naali bakyusiriza. Kibakikola. Because we finally got a caring, loving dad. I'm happy with ya. Mu mawulire amalala munange Senga Acidi avuddeyo n'alagira mukyala wa Shalom obutakwata ssente za Tamale Mirundi Junior. Jjukira nti Tamale Mirundi Junior yabadde asuubiza okuwa mukyala wa Shalom emitwalo 5 mbuji muyise mu Christmas. Okitegera kakati Senga Acidi avuddeyo n'aloka mugamba togeza n'ozikwata kubanga bbaawo munange tannafa akyali mulamu. Nabyo bibino. Shalom akuzeemu ogenze omuloopi Junior Mizimbu inze mukazi wa Shalom nenda muwayo emitwalo 5 genda ogawe nnyoko ndaba naye namwandu mukazi wa ate Shalom tafudde mukazi wa Shalom nenda mugulira ettooke
nenda mugulira enkoko, nenda mugulira omuceere, nenda mugulira ennyama. Baba mwe mwogere wano. Mwogere wano. Mukazi wa Shalom nenda mugulira enkoko, nenda mugulira ennyama, nenda mugulira ettooke, nenda mugulira soda, nenda mugulira omuceere, nenda mugulira ki. Mwogere wano. Nenda bigula. Nenda bigula. Era ajja babuulira. Nenda bigula. Nenda bigula. Nenga Shalom agenda kuvayo mukomera tafudde. Nenda mugulira buttu. Oyo gwolabaawo mu katambi munnange yayitibwa Jona, full figure gwe yeeganye ate nga Carol Kasita ye yabadde agamba mbu oyo boyfriend wa Jona naye bafaanagana bulijjo manyi. Omu maama wa munne omulala mwana. Kakati awo bye sitategedde naye nga munnange atubadde tunoonya Jona agambibwa okuba nti no munnange yebba wa full figure naye akatambikeeko munnange yoyo Jona full figure gwe yeeganye naye ndowooza yamweganye lwakuba nti nno sirowooza nti nno ono bbaawe bulijjo bakola kontenti nga mmanyi baffamire. Ne bamuleeta mama yoyo basibye Jona bawa full figure mambo simanyi bawa full figure Jona number X banga temuliimu Jona. Katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate atufuna wano ku Newspark Channel katukutwaleko ewa Tamale Mirundi Junior. Omuntu yekka kati asobola okujja Shalom mu kkomera ye full figure. Ne bwe munaateekamu production warrant bayinza obaga nti abalamuzi tebaliiwo. Omanyi lugezigezi bw'oyagala okulaga amaanyi bajja gakulaga. Singa Shalom tali mu kkomera naye mwayagala olaga amaanyi, mwayagala to prove a point, waliyo abatalina ate nga baabakoowa. Kati mbabuulira wano omuntu asobola yekka kati okujja oyo omwana mu kkomera ye full figure. Ye full figure. Naye ojja teekamu production warrant bakugawa omulamuzi taliiwo. N'omusango bayinza okuguwa omulamuzi ataliiwo era n'addayo eruzira. Tukakkanemu bannaffe. Tukakkanemu tutegeere wawe tukoma. Ebintu si byangu. Mwe full figure temumumanyi. Mwena abali kuno abaasama full figure temumumanyi wadde inji. Naye bwe muli mutegeera muli muvaako. Nze mbabuulira ignorance eri wano mumanyira abantu. Oyo full figure temumumanyi ate kumwe teryamusobola. Ekyo kambabikire wano. Kumwe mwena bendaba abeepankapanka tekuliko asobola full figure wano. Waize mbeera wano ne mbatunuulira ne nyeenya omutwe. Era ne Shalom akitegedde tamusobola. Oyo full figure level nene. Eriyo abamusobola naye mmwe ayinza okusiba mmwe nadda ne mukati ne yeewogoma. Omanyi mumanyira abantu ba TikTok. Buli omu mutwalira awo. Oli advisor wa president. That is a fact. Full figure advisor wa president kituufu. Nga tunaba kwasama ekyo sooka okisse mu bwongo obwo. Full figure bw'atuuka ku police respect gye bamuwa nti advisor wa president si gye bagenda okuwa. Si gye bagenda okuwa.
Bulijjo tulowooza nti omukyala wa Shalom munnange tayogera kumbe ab'omu comment section wedda bamugamba bannange onyuma osirise bannange sirikako bannange omuwala alokompoka bannange kye baakoze mukyala wa Shalom yavuddeyo n'alyoka akola interview simanyi oba eneesanyusa Shalom naye nga munnange baamu interviewinze n'abeera nga ate munnange abaako byayogera katubeere nga tumukuwa Musajja bamusajja naye nze naye bawo yanyidde nnyo nga talina nviiri yanyumye gwosinga mwagalira wa yanyumye nga sazi lese ekirevu kye bambisi akalavu ke kaatulumye ebbanga baakagjeeko kubadde osinga ekiri wano bannange akalevu kobadde ofumbira maama onfumbira ku kalevu nedda simbanyiwa kale kaba kalaga omuntu musajja era zijja kumakwa Shalom ye nga ye mumanyi enviiri ze zikula mangu natujja tuukangamu enviiri tukuze kalevu n'enviiri zikome n'enviiri zikome okala akatonotono era yakirabire kuba namugambe tunalina embooko y'omulenzi abantu benge tubeera balungi namugaye tukuleetere hedisok nagamba hedisok sijja gyetaaga omutwe abadde bagamba amasiga tetwagala bikoze namulabako dda nga tozabi naye akawala takumbadde tukalabangako aba tukalabangako naye nakalabe ngera alinga student lwaki wasalako enviiri mu maka g'omusajja enviiri nali nzikuye nga nze omuntu lwaki tewamula kuteesa na musajja namugambangako nga lowooza nsaaga nanyiiga nnyo n'agenda munnangera kuba tewansasula kuze bakuwa nze namugamba ojja kuddayo mu maka tojja kuwa ekirabo ky'obasenga senga w'ensonga namugamba sebo ojja kuddayo ewaka genda bulaya komawo naye tojooga omusajja manyi abakazi bayita mu kamera mujooga abasajja nze siri muntu nnyo wa kamera naye kati okutuulawo tutuddeyo kubanga tewali kyakkola taliwo ate nga tulina osigala nga tutambuza ekintu era babayita baki mu Luganda abagoberezi abamulaba bali ku channel yabajja ne balaba nga tutumiyalenze tweyanziza nnyo era musigaye nga mukola ekyo paka wanaakomawo tumanyi kyekisobola kukola nga ye wabadde akola bagumiikirize waliwo kati bagumiikirize n'omuweereza omupya maama Jaden basigale nga batulaba kyonna kyonna kyeteeka bambi mujje mulabe mulayikinge okay Kiriza ne kana katambi nako tubeere nga ate tukakuwa bannange omuntu yajjiddwa Chosen Becky era akomyewo kanyuma n'okagwikiriza eyo mu nnyumba gye kali n'okawebwenyula emboko ku bubina ogisegereza emboko zade ze baatukubanga eddeezo oba okuttayo engalo azikuba ze emboko ze yeetaaga akakazi katujjidde oba aliwo akassaamu ssente nga kakola diversion naye tugenda kuwa budde teri agenda kukuvuma kali saa zino obeera okukola amawulire Chosen Becky tuteemu obutambi bw'obuseegu esaa zino obeera okukola amawulire tuteemu obutambi bw'obuseegu tukutye kuba kati byonna obikoze eyo kyokka ky'obulayo buli kimu okikoze eyo kyokka ky'obulayo tuteemu obutambi bw'obuseegu omwaka ogugale ekyanneeraliikiriza ku bantu abakubira Amiri omudomo bantu abo bayala nnyo bayinza okumaliriza okukuba omudomo ku intaneti kuno ne basula restauranti yaffe bajja kujja nga baagala kulya mmere ya bwereere abo abaana abo ab'akantu abasinga bayala ate baagala ebyobwereere era nze okulaba mazima ebiga bino Amiri buli gw'olaba ng'atudde ku kyano ng'awolereza sayidi yo ng'ali ku sayidi yo manya abala futaali mu kisiibo abala biriyaani obudde bonna abala waanaaliira emmere nga talina kyamisana ne katusabe wooteeri yaffe baleme gisuula abo abaana bayinza okumaliriza nga restaurant bagisudde baagala ebyobwereere bonna babadde olaba nga bakubi ba mudomo bagamba Amiri tasobya biki baagala byabwereere kasita bakisula nti Chosen Becky waliyo kivaayo ne bagamba nti artiste wa Amiri enjala weerituluma tuligenda tulyayo emmere nebagaka okuwolereza obudde bonna ogenda bbala bagenda kujja nga bakasitoma olumala okulya emmere gagamba nakuwolereza tojjukira luli
Bwete tambudde badde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.